Omukinjaagi Gari Fasiri ow'emyaka 25 yali mu kunoonyezebwako poliisi yeeyiga nkubigambibwa nti yabbye ente ya muliraanwa we n'agibaga ennyama n'agiteeka ku mudaala gwe n'agitunda. Abatuuze balumiriza Gari okubba ennyama ya munnaabwe gye yabbidde emmanju w'ennyumba ye, oluvannyuma ebyenda n'abisuula mu kinnya kya kaabuyonjo eri mu kitundu ekyo etannaggwa. Bongerako nti amangu ddala ng'amaze okubaaga ente eno ekiro, ennyama yasoose kugitwala ku mudaala gwe nga tannatandika kugitunza bakinjaagi banne. Babanga abanoonya twalemerera esimbi etya twalemera twabalukira kale twali tukalya nga bakwata babagire owa staffile emandu ente ekiraano twatuka twabona omusaayi. Wabula yabadde akyagenda mu maaso n'okwejaga ab'akakiiko k'ekyalo nga bayambiwako abatuuze ne batuuka era amangu ago Gaali yeemuludde n'amalamu omusulo nga poliisi tennatuuka. Ssentebe wa LC Sooka Abbas Famba akasiza okubbibwa kw'ente eno era nga kwabaddewo kiro oluvannyuma lwa nnyiniyo Teopista Madondo okumutemyako. Era ebigere tugira okubinonenkereza nga bitandikira yeeyibye ente ku mukyala Madondo paka gano ku Kiina, era twatolayo ebintu ebyo mu Kiina. Omuvuko oyo ali kujja nga atubonyabonya ku kyalo kuno nga ali kuyiba. Omusasi waffe asobodde okutuukako mu maka ga Madondo agali ekinnya n'empindi n'aga Gaali gwe balumiriza okubba ente ng'eno omulaala amutegeeza nti ekigendererwa kya Gaali kyabadde kyakubba ezimu ku nnume kyokka n'asanga nga baliko gye bazitutte bw'atyo kwe kusituka mu nte eno. Kiri nti babaire banoonya ennume, aye ennume weesibibwa nga tiyabairewo nga tugitaire luuyi. Kigamba nti omukinjaagi ono guno si gwe mulundi ogusoose okubba ente z'abanne n'azibaaga. Abamu era bagenze mu maka ge okunoonyayo ennyama ebadde esigaddeyo, kyokka n'abawaka olubalabye nabo ne badduka ne balekawo baana bato. Ennyama poliisi egitutte ng'ekizibiti ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Wilfred Masaba yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV.